Balinyangako na cricket over kukola show ne selling out naye ng'ate bano abaana abato be bali mu zikuba kati right now as we speak. So kiba kya buswavu nnyo okulaba nga abantu beetumye ziregendi naye ng'ate tebasupportinga mijiji mito oba abaana abato abaliko right now. Instead ate be baagala obbasuula oyo tasobola kugijjuza oyo asaaga oba biki oba n'asettinga update ku lunaku lwe lumu n'omuyimbi omuto ng'ate yandibadde ajja ku kivulu n'agamba ye bana I'm proud of them. So ye message tuyisaawo is abantu abakulu oba legend oba bemuyita aba stars abatusooka mu music industry basupportinge bano abaana bato nabo baddamu amaanyi. Era Nwadi Wendi kyemanyi yasanyuka nnyo okulaba nga Juliana ali mu audience, Rema ali mu audience. Omanyi kyekitegeeza okulaba nga omukyalo oyo yazze okulaba show yo kiba kikwongerako nnyo. Singa Gravity nga Wire Mukabi atudde wali ali mu kulaba show ye nga Bebe Kulu naye ali wali ali mu kulaba show ye, mano no gaya balina okukolawo statement okulaga mbu naffe abato tuzze ate tuli b'amaanyi ate tukikuba. Okitegera bano bali mu kukola bintu ate bali ebyabalema. Sikiwa waliwo bemuyita ba legend kati asobola cricket over. Okitegeera. So abakulu oba DJ oba bayimbi tusupportinga abaliko kati era naye ngenda fulumya list yange eyaba DJ abataano abakabi oba banyiige. Okitegeera. Naye ng'ate twagala support okuva abayimbi abayita ba legend basupportinge bano abaana bato babaguidinge n'obbagaidinga. Singa Gravity aba akola rehearsal Geoffrey Rutaya nayitako mu rehearsal ye omanyi luno kyekitegeeza kiba kimuzzaamu ko amaanyi. Of course waliwo abawagira gye bali bangi nnyo. Papa Misach atuwagira, ba Geoffrey Rutaya batuwagira, nate twagalayo n'abalala nabo bajje batuwagire but supporting bajje mu rehearsal batuguidingeko ne mu studio balinyeyoko kituzaamu amaanyi fe abaana abato abaliko right now. Naye ate kiswaza nnyo okulaba nga Gravity asobola okukuba cricket over n'agiwunzika nga gwe weyita legend tosobola na gyepimamu ng'ogenda mu holo. Okitegeera. So tuwagire bano abaana tubasupportinge be baliko fe abaliko right now. Chovola ni tugamba Kenzo ya number 1 and it's a fact. He has done things bali batakola. Okitegeera. With all due respect, yes, muli bakabi muyimba, you legends and stuff like that, but chintu kyakyuka fe abaliko right now, hate it or love it, ate fe abakuba ebisaawo. Thank you so much, DJ Nimrode. Katufune Kimura tajja kusobola kwogera but yakusaba no tajja kusobola kwogera but njagala just atuweyo one line, just one line. Oli mu industry okuba music w'abayimbi on TV or supporting abayimbi, just one line like this. Mbalamusizza sivanga yo okondowooza kwogera ku bintu ebikwatagana ne music industry perhaps ngandi ku TV ndowooza kokka. Statement Gravity zaakoze tekiri ku kujjawo muntu mu ntebe gyatuddemu. Wali olabyeko MP gwe balonda nga tasula ku kyalo, takola luguudo ku kyalo, enzizi nfu naye nga MP ng'afuze ebbanga lyonna bw'awulira nti abantu baagala kulonda mulala n'avaayo tayagala atwala kifo kye. So nze ndowooza ekintu ky'abasatu kino eno kirimu mindset. Oba Kamiliyoni akola oba takola oba Bebekulu akola, mindset y'abantu erimu kiri ate nga fe abakibateekamu fe abali mu industry. Gravity ayinza okuba tannyonnyodde bulungi naye ndowooza kyayagala ye support. Ebintu byayogera saawa eno bigenda kuyamba enkya Zex. Yayogedde ku industry y'aba Nigeria. Aba Nigeria twagala nnyo music waabwe naye tetwagala nkola yaabwe, tetukoppa nkola yaabwe. Genda otunuulire Olamide. Saawa eno Olamide ye nannyini wa Fireboy. Fireboy wa kabi, Fireboy akoze shows ez'enjawulo. Fireboy tunulira ba Rema saawa eno be baleeta wano sikyalaba ba Two Face nga bajja Happy Square tebakyajja. Naye manyi kitegeeza
kitegeeza nti industry yeri abanene ba legend ba Chameleon ba Bebe Cool ba Bobby Wine basigaza ekitiibwa ekyo ne babazza ebbali nga olaba Afrigo band gwe weebuuze lwaki Afrigo tebajogeddeeko ng'ate esinga ne ba Chameleon respect mweno industry tebajogeddeeko lwa nsonga Afrigo emanyi position yaayo nga Afrigo eri mabbali n'essaawa eno bw'oyogera bano abasajja bazimba obwakabaka bwabwe nti w'oboogerako Ssendi ajavaayo gundi ajavaayo balina ababoogerera bangi kati olw'okuba nti bali bafuna airplay gye tuba waffe kennyini ku mpewo weekanga nga abantu kye tubaguza enkeera singa ogenda mu mawulire n'ogamba kangeze Jenkins Mubbi n'okuba eggulire eddene nnyo n'ogala Jenkins Mubbi TV zonna ne ziraga waayita ku kyalo gy'abeera abantu bagenda kugamba omubbi wuuyo newaba si mubbi. So nze ndowoozaamu nti kye tuliisa abantu bali abantu babeere respected tubajje mu close y'okuba nti bamanyiirwa actually tebeetaaga na kumanyiirwa ono kye yadde ayogerako badde wano ebbali beebuuzibwa nako bwebuuzibwako naye ennamba zino eno ze bagamba ono namba emu namba bbiri namba ssatu nga naye tebakyakola tubadde tusaba abaana abalala nabo buli muntu akole nga amanyi nti nsobola okukola nennyingira ennamba eyo kenza ayinza okuba ali eyo ng'atya n'okwogera oba lutalo naye ng'agamba ku bantu b'enkubye ebbanga lino lyonna kiva ku ki abantu bwe baba boogera ku mativi gye bali bagamba Chameleon either bannamba emu oba Bobby Wine oba Bebe Cool meaning nti balina engeri gye bazzibwamu wansi tebagenda kukola singa kaabo neyanze ate ne bajournalists abakadde bannange mutukkirize ffe emigigi egiriko turunning industry okitegeera you have the right to talk about bakadde bayimbi banno oba defending okole byonna by'osobola but as we speak right now Eddy Ssendi talina kyagamba industry empya eriko okitegeera at one point yagezaako kwogera ku show ya Spice ne Jula azze kwogera ku show ya Gravity zijjudde okitegeera I would like to with all due respect asigale mu balegend be abakadde banne abadefending abeko ne kyabagamba but as we speak gino emigigi emito talina kyatugamba. Producers have changed, DJs have changed, artists have changed. Let him stay with his opinion okitegeera fe abaliko atuleke tutambuze ekintu kyaffe because kati n'ebisaawe tobijjuza so talina kyatugamba.